Omuntu omu yaŋŋamba, when the Russian people, government descendant, we want to do away with the capitalism. gavumenti ya Russia bwe yagamba nti twagala kweggyako enkola y'okubeera nakyemali okubeera nga buli kimu kitunuulidde ggwe. We want to brainwash people from being Christians. Twagala okukyusa abantu okuva mu kubeera abalokole. They confined prisoners in rooms and they put messages, audio messages, which repeatedly saying there is no God. Bakikolanga bwe bati bakwatanga abawambe abasibe ne babateeka mu luumu emu ne bateekamuko audio oba amaloboozi agabeera nga buli kaseera nga gagamba nti teriyo Katonda, teriyo Katonda. Just like you hear most of the business here, they have a message being repeated over and over and over. Nga bw'okiraba ennaku zino nti bizinesi zirina bumukalakaasa obudda nga buddinganamu nga bulanga bizinesi bugiranga. At the first you may dismiss it. Omulundi bw'oba akakiwulira omulundi ogumu osobola obutakifaako. But as you continue to hear, naye gye weeyongera okiwulira, your mind now start to accept as the truth. endowooza etandika okikkiriza nga amazima. So after a message has been repeated, there is no God, there is no God, there is no God. Finally, an atheist is meant. Obubaka buno bwe bwayongeranga okweyogera nti teriyo Katonda, teriyo Katonda, teriyo Katonda, omuntu bw'atyo bwe yatondebwa n'akikkiriza. But today now, in Russia, they don't have to do that. Naye kateeka mu kaseera kanene tebakyetaaga kuddamu kukola ekyo. Because they have already made a lot of converts. Tebakyetaaga kikola kubanga baakyusa dda abantu bangi. The more you hear a lie, Gye weeyongera okuwulira obulimba, the more possibilities of believing it. gye weeyongera okuwulira obulimba, gye emikisa gye gyeyongera okuba emingi okukikkiriza. Paul told the Corinthians Pawulo yagamba Abakolinso in chapter 15, mu bbaluwa verses 33. mu bbaluwa y'Abakolinso esooka 15:33, Do not be deceived. temulimbibwa. Evil company corrupts good habits. Emikwano emibi gizikiriza empisa ennungi. Another translation says that bad company corrupts good morals. Emikwano emibi gisaanyaawo empisa ennungi. Life is made up of habits. Kati obulamu buzimbibwa na mpisa. The people we associate with will either build your faith in God or destroy it. Abantu b'okolagana nabo bajja kuzimba okukkirizako oba bajja kukusaanyaawo. Somebody said, Omuntu omu yagamba, show me the people you stay with, your associates, ndagabo b'oyita nabo, and they'll tell you what kind of a person you are. nange naakubuulira ki ky'oli. Because people staying together, they discuss, they talk. Abantu bwe babeera wamu boogerezeganya, And according to what they talk okusinziira ku biki bye boogerako is what they are. era kye bafuuka. But today, Naye kaakano we are living in the era of social media, tubeera mu mulembe gw'emikutu egatta abantu, whereby we do not have to meet physically. we tutakyetaaga kusisinkana mu buliwo. Social media can be a blessing or a curse because it is addictive. Kati emikutu migatta abantu kisobola okubeera ekikolimo oba omukisa kubanga kisobola okukukwata. I know there are some debates, Manyi waliwo enjogereziganya, some condemning social media. abamu bavumirira emikutu migatta abantu, Even in our family discussions, we have been discussing about these things. era ne mu famire oba maka gaffe tubadde nga twogera ku bintu bino. And even I remember last Sunday, was it last Sunday, when our sister Elder Jennifer was talked so much about the TikTok. Ku Sunday wedde Elder Jennifer yabadde ayogerako ku TikTok. It is true, many people, both young and old, have been damaged by this social media. Kituufu nnyo abantu bangi nnyo abakulu abalala bato bazikiriziddwa na mikutu gino eno. Both young and old. Abakulu n'abato bonna bazikiriziddwa. But this is not to say media is bad. N'ate kino tekitegeeza nti nno egyo emikutu mibi. To me, what the internet has brought is a revolution. Kunze emikutu migatta abantu kyekireese mukisa. A revolution if we make good choice of what to hear. Ekyo kijja nga tusazeewo nga tulonzeewo ekirungi ki kye tuteekeddwa owulira. We can excel in everything. Tusobola okuyitamu mu buli kimu. Because everything has been
simplified. kubanga buli kimu kyanguyiziddwa. As a preacher, I do not have to carry my concordance. Kati nze ng'omubuulizi sikyetaaga kusitula. I do not have to go through concordance to prepare a sermon. If I want to get any scripture, it's just a pressing of a button and I get what I want. Bwe mba nina ekyawandiikibwa kye neetaaga kunyigabunyiza peesa ne nkifuna ekyo ekyawandiikibwa. So for us to benefit from our social association, Kati ffe okulaba nga tusobola okufuna mu gino eno emikutu, we must deliberately, tulina okusalawo intentionally select what we want to hear. tulina okusalawo ne tulonda mu ki kye tuteekeddwa okuwulira. There are people who are so curious. Waliwo abantu nnyo abaagala okumanya. They want to hear so much about how people cheat. Baagala okumanya nti abantu balyazaamanya batya. And whenever you click, if it is, any other, whatever, you get of that kind. Kati buli wagenda oba agenze ku TikTok oba ku YouTube, ebyo byokka byafuna. If you get interested with violence, Kati gwoba oyagala nnyo mu bintu all the eby'okuba messages that you follow will be violence. kati era ne buli kimu ky'onaafuna kijja kubeera era kya violence. And you may think they do not have an effect in you. Kati gw'ojja kulowooza tebiina kye bikukolako. At the long run, you discover that you have become completely dry. Ojja kwesiŋŋaana ng'ebbanga liyisaawo, ojja kwesiŋŋaana nti gwe nga oli mukalu tokyalina ky'otya. You are being spiritual. You started in spirit. At first you are God fearing. Mu kusookera ddala mu ntandikwa wali otya Katonda. At first you are trusting brothers. Ng'oweesiga baganda bo. You put all your faith in God. Ng'okukkiriza kwo kwonna okutadde mu Katonda. But because of the curiosity of desiring to know things that do not build, then you become that which you have sought. Olw'okwagala okumanya ebintu ebyo ebitakuzimba kye kikuleetera ofuuka ekyo kikyoli. Even there are people who question the Bible. Waliwo abantu abamu ababuuza ebibuuzo abawakanya Bayibuli. At the first they were unbelievers. Mu kusookera ddala baali bakkiriza. They were teachers. Baali basomesa. But because they have opened themselves to the negative voices, Olw'okubanga bagula amalowooza amakyamu, they become dry ne bakala. and their belief system is corrupted. Kati n'enzikiriza yaabwe n'oweesiŋŋaanibwa ng'ezikiriziddwa. So, bad company corrupt good morals. Kati emikwano emibi gisobola okusaanyaawo empisa ennungi. Today we do not have to meet physically. Emulembe guno tetukyetaaga kusisinkana mu buliwo. You sit down in your room alone and you are fellowshipping with so many people. Osobola okutuula mu nnyumba yo wekka n'oweesiŋŋaana nti oli mukolagalana n'abantu balala bangi. If your association are with people who are negative, Kati bw'oba okolagana n'abantu abalina endowooza enkyamu, people who do not appreciate anybody, kati abantu abatasimba muntu yenna, people who always criticize, buli kaseera babaako kye bawakanya, people who are fault finders, kati abo bo buli kaseera banoonya nsobi mu buli kimu, then your good morals will be corrupted. kati ezo empisa ze ennungi zijja kusiŋŋana nga zisaanyiziddwawo. Your faith in God will start going down. Okukkiriza kwo kujja kutandika okuddirira emabega. God is speaking to us today. Katonda ayogera naffe amakya ga leero. Let us be selective in what we hear. Katulondewo mu ki kye tuwulira. Let us make use of the social media in a positive way. Kati leka tukozese emikutu migatta abantu mu ngeri ennungi. You know, when you hear one thing for many things, many times, bw'owulira ekintu kimu emirundi mingi, your belief system will accept as the truth. Kati enzikiriza ejja kikkiriza nga mazima. We have a lot of traditional stories. Kati tuyina engero z'obuwangwa nnyingi nnyo. Even religious stories. Example, Okugera,
I used to hear some people say that when Jesus Christ was going to heaven, he raised his 2 fingers. Kati nze nawulira nti Yesu bwe yali agenda mu ggulu yagenda awanise engalo bbiri. And the disciples waited for him for 2 days, he didn't come. Mbwe abayigirizwa ne bamuwulira ne bamulindirira okumala ennaku bbiri nga talabika. They waited for 2 weeks, he didn't come. Ne balinda wiikisi bbiri naye For era 2 nga months, he talabika. didn't come. Ne balowooza gyali myezi 2 n'atalabika. And even they were waiting him for 2,000 years. Era ne bamulindirira n'omulindirira emyaka emirala 2,000. I don't know whether these stories are trending. Simanyi oba kano akagero namwe How many have mwakawulirako. ever heard such a Gwe story? oba yali okiwuliddeko wani If ku you have ever mukono heard that, nga gwe wakiwulirako. have a look. Many have heard. Bangi tukawulidde. But there is nowhere in the scripture which is that is written. Tekirina we kyawandiikibwa wonna mu byawandiikibwa. Somebody just framed that story. Omuntu omu yagezaako n'akiyiyayiya And ekyo kibuuzo. because it has been added over and over, Olw'okubanga nti no kiwuliddwa emirundi mingi, people think that that is the truth. abantu balowooza nti ago ge mazima. Today, Leero there are many things that are spoken waliwo ebintu bingi nnyo ebyogerwa repeatedly. ne biddiŋŋanwa. And the more we hear, Gye tweyongera okubiwulira, the more our belief system is transformed in a negative way. enzikiriza yaffe bw'etyo bwekyusibwa mu ngeri enkyamu. I do not want to mention by name, but I know close friends Nze sigenda kwogera mannya naye manyi mikwano gyange egy'okumpi ddala waneeno. Mikwano gyange ddala. even relatives, N'ab'eŋŋanda even who preached here, era abamu baabuulirako wano. but their faith today is completely different Naye keekano okukkiriza kwabwe kwa njawulo nnyo because they open themselves. olw'okubanga beggulirawo. This is why Ye n'ensonga lwaki if you have to read the books, bw'oba oli wa kusoma bitabo, look for the books that build. noonya ebyo ebitabo ebizimba. But when you go to books which are full of criticism, Naye bwe weesiŋŋana oli mu kusoma bitabo binenya bunenya, which are questioning even the Bible, ebyo ebitabo ebiwakanya Bayibuli, within a short time, mu your faith will be reversed. bbanga ttono okukkiriza kujja kuba kukyusiddwa. I have had some discussion with some of my friends Mbaddeko n'enjogezegana n'emikwano gyange egimu who have doubted the Bible. abo abasoma Bayibuli. You know the Bible that we believe, we Christians here, it has got 66 books. Kati ffe Bayibuli gye tukkiriza nga ffe Akristaayo erina ebitabo 66. The Catholic Bible has got 83 books. Kati bo Bayibuli 83 or y'Abakatoliki I think erina it's 84 73 books. ebitabo 77. The Orthodox Bible has got 76 books. Bo ebyabwe birina ebitabo 76. When you go now to such discussions, Kati bw'otuula mu njogerezeganya ezo you find that you end up being confused. ojja kwesiŋŋaana ng'obuzaabuziddwa. I normally say, Mbagamba nti bulijjo where I have reached, and growth that I've grown now, okukula kwenkuze kati I do not only believe because I read from the Bible. sikkiriza bukkiriza kyokka nti olw'okuba nga nsoma okuva mu Bayibuli. I believe because the message that I believed it is working with me. Nzikiriza kubanga obubaka bwe nzikiririzaamu bukola mu nze. The God that I'm believing is a God of reality. Katonda gwe nzikirizaamu Katonda wa biwuliwo. He has manifested himself to me. Yeeyolesezza gye ndi